kaweefube w'okukendeeza ku bubenje ayongeddwamu amaanyi oluvannyuma lwa poliisi ne bannabibiina by'obwannakyeewa okuli ekya Road Safety Advocacy Coalition Uganda okusomesa ba Boda Boda ku bulungi bw'okwambala helementi. Ku mulundi guno essomo libadde ku ggombolola y'e Kawempe nga batendeka aba boda obukulu bw'okwambala ebikoofiira bikataasa bulamu giyite helementi saako obukooti obuziyiza obubenje gwe buyite reflector jackets. Ne bw'ofuna ekikuba tekikubawa ani yali alabyeko agudde olulimi ne luvaayo kiva ku ki? Buli muntu lwakkuba bw'ati amannyo gano gakola ki? Olulimi ne lukola ki? Kati buli lwogwa nga tofunye buyambi wano olulimi lukola ki? Ne bw'oba waliwonye lazima tokola ki? So tumanye ensonga lwaki wabula si kujambala kubanga ogenda kuyita kwani kwafande Sekajja akoze ekikwekweto ku bitaala. Mufuna bulungi. Ekyokubiri ogenda n'ofuna kaddameja akatono ku mutwe ne bakugamba genda mu CCT scan. Siba kiri okusinziira kwa myuka omuduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Kampala North Godfrey Sekajja aba boda boda bangi bayina ebikoofiira bino bikataasa bulemi oba element ebisobola okukendeeza ku busagu kyokka tebabikozesa era nga yagala babeere n'obubokisi obuterekebwamu amakerenda agatandikibwako bagiyite first aid kits kiyambeko naddala nga bakafuna obubenje. Nga olwaleero tuli mu kutaasa bulamu naye owa boda bw'asanga go batomedde nga tannaba kulwana akwate giraavuzi kutaasaani ntegerekesa bulungi ekyo nze nkisabye kubanga bwe tunaagamba nti omuntu agiyiye ng'omuntu kiyinza obutakola ki naye wakisi bweteekawo negamba nti Kajja alabudde aba boda boda abeeyita kye batali nti poliisi keneebakwatako kakubajjutuka nti abantu abamu kati ennaku zino beeyita baafande yogerako n'afande gundi ogenda omukubira muzi atwala boda boda emakini yes mbawaide muntegede bulungi ayogerako n'afande munaye nga nze bwe nina disipulini eya force n'omuntu nga bwe nakula nga nkwata ki yenze kyamaani atwala boda boda mu lubaga naye ngo nagambye yogerako n'afande ono mutegera bulungi kati ekitegeeza nti mubawa amaanyi ge batalina kukola ki kati bw'omala okukola ekyo agambye yogera n'afande ate ti chairman kati chairman oba tokoze kimala. Mike Kamoga omukungu wa minisitule y'ebyentambula agamba nti abavuzi ba boda boda beetagisa n'okubeera ne element lwakiri bbiri ng'emu ya musaabaze endala yaabwe nga ku bombiriri singa wabeerawo akabenje bombi bataasibwa. Ono abalabudde okwewala okukozesa ebiragalalagala naddala nga bakola omulimu gwabwe guno. Yesuza Tumuhiire okuva mu kibiina kino agamba ba boda boda oluusi balowooza nti elementi zino za basirikale n'abo ababakwata so nga zaabwe era zikuuma bulamu bwabwe. Zina pads helmets entuufu zina pads munda protecting amatu ne protecting n'omutwe nga ekutuula ku nsingo bakwebegabega towuliranga ebintu ebikufumita so the pad erimu eri soft bulungi ate bagiyita foam eyo material eri munda bagiyita foam ezimu zendabye wano otuukira ddala ku kyuma kyennyini kitegeeza nti kyennyini eyinza okutta. Then kyenjagala okusengayayo kye omwami wa Ministry of Works and Transport kyayogeddeko kyekigambo kya standard. Baba boda boda betwogeddeko nabo batunyonyodde lwaki guno guli guti. Element erina kubeera ku mutwe. Ekyokulala nti abantu bannaffe aba boda boda baddidde obubakuli bw'abazimbi abazimba zi flats abazimba zi sites bwe bateeka ku mitwe. Ekintu ekyobulabe era nkubiriza aba boda boda bannange ekyamazima element erina kubeera ku mutwe. Ekyokulala toyambala element etasiba kalevu. Element buli lwetasiba kalevu obeera toyambadde. Sookera ddala buba butamanya. Ekyokubiri kwe kulowooza nti helementi ya mupoliisi gwasanga ku kkubo. So kyova olaba nti tuvumye nnyo nga industry okulaba nti tuleeta emisomo
nga gino okulaba bintu bajjamu obwo butamanya kulowooza nti helementi si ya mugaso. Helementi eyamba nze ng'omuvuzi, teyamba mu poliisi ali ku kkubo, teyamba client gwe ali ku piki, eyamba nze lwa nsonga nti nzo essaawa wenfunira akabenje ku kkubo omutwe gwe gusookawo. Alipoota za poliisi ziraga nti obubenje obusinga naddala wano mu kibuga Kampala buleetebwa bavuzi ba boda boda.